Omulungi okumenya Rwanda Rose Media gyenkwaniza onakola nkabuze n'omulungi onajo tusake engalo mukono subscribe nze tweyanza nnyo bambi ate ate n'abambi nawe subscribing ate erako ka notification ne comment ne like tubere nga tuteesamu amawulire no gava wa Kyabazinga banange tebinnaba kuteerera okuviira ddala nti mukyala mukulu yavaayo n'alaga nti omwami we oba nga si mumativu ku ekyo ekyali kikoleddwa ekyokuwasa omwana muwala omuto omulungi Jovia ine bantu mama waabo wa Busoga kakati no mukyala mukulu ye akyalemeddeko naye nga ku luno yavuddeyo n'agamba nti waakiri bamusasula ebyobugagga bwe najjanga abirambika byonna bye yateekamu okugeza ng'okuteeka ssente mu faamu wamu n'okulabira Kyabazinga wamu n'okumuweerera PhD azenga alaga receipts era ng'atadde ensonga zino eri maama Kadaga nti yandibadde aziyingiramu n'azikolako n'obwesimbu kakati navuddeyo n'agamba nti ebyobugagga oba ebintu ebikola amakulu mu Kyabazinga yabirina kitegeeza nti obusoga tebuliiwo singa ebintu bibanga bikyaliranda nogenda kuba ng'owulira nga bw'alambisa ensonga weetaaga oziwulire mukwano kakati nno n'abasoga abamu bavuddeyo ne bakuba ebituli mu spiiki ya MamaJovia ine bantu nga bagamba engeri gyayogeramu ono tabangako musoga munyarwanda pure awedde emirimu bagamba nti ono state agent era nga muhoze yamuteekayo era nga bagamba engeri gyawamu speech n'okubanga byamulema okutambula ng'omusoga mu butuufu osaana obyewulireko mukwano naye nga bambi tubasabire baterere kubanga ffe tubasabira kubeera bulungi twagala okulaba ng'obwa Kyabazinga buteredde kankutire vidiyo nga bwe zigenze mukwano beere ng'obiraba mukama omulungi akonkumire beera bulungi bye obwa Kyabazinga buli London n'emukyeyita abasajja n'abakazi abasoga muli balalo nga mukyazannya ekintu mukirekedde omwana wammwe naddala gwe muva wala ggwe obimanyi ebintu byobadde okukusakukusa ne Kyabazinga n'omuzunza ng'akyali muto bye wamulaga byakola kati okubeera nga acakalacakala mu bakazi tetugaanyi Bakyabazinga yabeera n'abakazi naye tolaze kati osirise ebintu mugenda kubijjayo mutya kati musigazza muntu kati omuntu oyo bw'aba nti afudde saawa zino Kyabazinga ebintu biri London obusoga bukyaliwo njagala kubabuuza obusoga bukyaliwo muzawala omuganda agamba omulungi tabulako kamogo naye gwe akamogo k'olina mu bulamu bwo muzawala ka bwenzi kirabika tebaakusalamu kasagazi musajja gwe kati oli kuki ku ssaawa zino okulaba nti ebintu bya busoga mwagasse omuntu ng'obadde tekimanyi nti ebintu ebiri London olyoka okola obusirusiru kati mukuuma ki era ekyali katikkiro ng'ebintu biri London byonna oba si byebyo babadde babawaayiriza twagala okutubuulira ate temuddayo n'okukola omukolo gwonna ng'ebyo ebintu bikyali London mubiveemu mubiviiremu ddala kubanga tuli banyuzi muvawala yesi yenkomerera ate obusoga tebukoma kuggwe era neyakulonda okubeera katikkiro namwewuunya kubanga si gwe yandibadde omuntu omutuufu asobola okubeera katikkiro okimanyi olina ebizibu byonna Museveni walya ssente za gavumenti zonna eza planning kati Museveni n'akuteeka ku mudumo gwa mmundu obeere ng'okyankalanya obusoga tewali supposed kubeera Kyabazinga mutulu bati koba obwenze nedda ssebo tugambye twagala ebintu ebiri London bwe kitaba ekyo yeyambulemu ebitiibwa tubeererewo nti tetulina kyokola kati omanyi omukebe ddebe gye mukuuma mbu omukuuma ogwa Kyabazinga ng'ebintu biri London muli balalo ate gwe Kadaga nga tonnafa kuba bw'otufukumira twagala ebintu bya busoga nga tonnafa tujja kukuziikulayo
otuwe ebintu ebyo annanga abakyala bw'obanga wali obadde n'omwami wo ne mutandika with nothing ne mukola ne mubeerawo ng'ogwokola bannange nga nze nkola oli takola nga nze nkola nze mbadde nkola nze n'okola n'olaba nti buli kimu okitereeza n'akwegaana n'agamba takumanyi ye n'asalawo agende n'ebibyo. Njagala n'okutereeza ensonga eno nawuliddeyo senga w'abaana simanyi senga omumbejja yagenze n'agamba nti yeebaza President Museveni yabawa faamu. Well and good yabawa faamu. Eyo faamu nene abawuliriza eyo faamu nene. Nange ndiwo okubagamba nti faamu eyo nagiteekamu emitwalo 2 egya pound ze miliyoni 94 eza Uganda. Ezo sente zange nzaagala. Yagambye beebaza President Museveni olw'okubasomesa okuva ng'akyali muto paka waatuuse. Yes, yebale nnyo yebalira ddala yakusomesa n'akutuusa waatuuse. Naye ate nange ndiwo okubakakasa nti olwaleero yadde oli omuntu wo yabadde yeeyogerako nga gwe batumye omugole okyali wa ssaawa busaawa naye ng'olasana nga ow'omwaka buli kimu ng'olagannyo nti okimanyi. Kati nange ndi wano okutegeeza abantu nti mwami Gabula akyali ku PhD ye agisoma Portsmouth wano mu London era nga nze mwennyini kamwa koogera nakwata ssente ezange zenkola hano mu kibuga London nensasula PhD eyo asome. Naye bwe twali tukaayana nga tugenda wala nga mbinnyonnyola omukyala Kadaaga n'agamba mu audio ye muddeyo mugiwulirize nti ate President ye yamusasulira ne mugamba receipt ziizino invoice ziizino kwenda asasulira invoice nenzimulaga. Kati okumanya abantu bano tebalina mazima kyofa olaba mukyala Kadaaga enseno ogiraba enseno tekungulwa oli mukyala mukulu oli maama obaddewo oli maama wensi neweetereeze ebintu ebimu bye tukola oluusi abantu bye bituleetera okuvaako okubonaabona. Nze nakwesiga ne nkutwala nga maama omukulu mu nsonga eno nga manyi nti ebintu bino tebyandituuse neeno kuswala naye gye mukomye okunswaza n'okuneegana nange gye ngenda okukoma okwongera obasaaza ate kano katandika butandisi buli kimu ngenda kikuba ku meeza mwe mumpe ssente zange nja kusirika naye nga temumpadde ssente zange ebibawoza mbuno osasudde abapoliisi beeyo ejjinja mbu akakazi we mukakwata mukakube n'obwana obakaze nabo mu busibire wano tubutwale ku DNA tulabe wanaddayo nabo. Maama wange gwolowooza nti nze ndi kiti ekiri awo kyova eri n'okwata obukwase n'otambula. Mukyala wasoma nasoma olina ssente nange nzirina oliko famire nange njirina omanyiddwa nange mmanyiddwa gavumenti omanyiddwamu abantu bonna nga abange mwebali ngolooza nandisobodde okujja Uganda nenvaayo nze atalina yadde emmundu ku security gye mulina Uganda nandisobodde okuvayo mwanindira ku kisaawe naye mwanfuna nako mwandaba nako. Jovia tabaire mu nsi daabweru yali awo mu Uganda wali teyali mu Busoga aye olulimi lwamulema okwogera ebigambo ebamuwandikira for almost 2 months ago nga bamukoba buli lunaku akole rehearsal asobola obigema mu mutwe era byamulema mu mutwe ebigambo omuntu byoyogera life invent yekubaire kuna biki oba obiduka tikikwetaagisa kujja kunonya mu mutwe omuntu yena yena oba osobola okubyogera aye byamulema okwogera okusoma ku lupapula nga bamuwandikiire n'okwogera olusoga toni y'Abasoga yalema okuvaayo naturally. Omwo mwe yali aligerezaako mbw ali kutambula ng'omusoga yaje yakuba bwe bayaganana ni baanina mbukodi abali basomerire Malaysia mbw ate bwe yagana ni baanina abo mbu nga kodi mwene agiire makerere bamuwa economics oyo yabanga ye tali gwali kwenda okola mu family yaibwe mba accountant nti yave makerere ngali kwenda okujja enkozi on the process of that challenge nti yabona baanina ngali kutambula babiri abasomere Malaysia okujja okugani baanina abo ngate baanina baidi Kyabazinga baba nti bwa ensonga ye bagitwale wa baba baba
ni Kyabazinga nti yatekingira Jovia decision emuwagira okujja enkuza akole accountancy nti era awo weene bwe yamala okujja enkozi n'amala bwe yala n'amukoba nti emisomo giweire nti Kyabazinga yamukuba akaama ke yamukuba nti mbuna akaama akabatuusiisaawo olwaleero okuba mbu nga baweedinze ng'ayobonera ekisitole ekizira ku magulu na mutwe mbu olwo yali aligezaako okulaga Abasoga mbu atambwire ng'omusoga alaga embw abaire ne Kyabazinga na Dyope okuva emyaka egy'enuma ekyali ekifu era ekyobulimba Jovia twidi gye wayagananira ne Kyabazinga na Dyope muhozi ne yakuleeta yakwandule wa Kyabazinga na Dyope mwali na ku invent ekagulu ekamuli oidi obulungi ayereka kulimba nsi mbu mwali mwabonagana ira ne Kyabazinga wali tomubonangaku era obwine Kyabazinga just kuntandika ey'omwaka guno gwe tulimu ogwa 2023 alokwa mwayagana Uganda ekibakiro kyamalwa ne Busoga mwe mulimbira awazira abantu bababuuzaaku nti mugaite dots aye ife tugaita dots era bwe waviire awo ng'oli kwogera ebigambo bye bitagemagana okwo kwe wayongeire n'okukoba nti Kyabazinga yali akola PhD kyokka n'ensi mwakolera PhD kyakulemya okwogera wakebukube abaire akola PhD aye tagimaze tibwabaire buvunaanyizibwa abo olw'okuba ebigambo wabaire ozira okubuukira ebigambo toli organized watuuse n'okwogera ku kya Kyabazinga ekyokuba nti tamaze PhD tibwabaire buvunaanyizibwa abo okwogera iwe wabaire oyogera ku bibyo then wayogera ku bya Kyabazinga ebisigale wabirekanga bwe biri aye wayogera abaire asoma PhD mu kifo ekyokuba nti Kyabazinga abaire asoma PhD ebungereza aye tagimaze olw'ensonga ABCD ensonga dutudidi Kyabazinga tamaliriza PhD ye kuba abaire bungereza mukyala we first wife owe bungereza Alison Anna Gabula na Dyope n'abaire amuwa school fees ede bungereza ku university gy'abaire asoma PhD era abaire menti okubonagana mu mwaka guno gwene guno n'omwezi guno ogwa November 2023 iwaye Jovia Mutesi bwe wayingira mu bufumbo buno n'otandika okwenda obusaabula niwo owaniina mu ngira ya Kyabazinga ni plan de donadona okuba nga dibaire on stand still era mukyo tukulagira era nti byewabaire oli kwogera byonna byonna nga tibigemagana tiwasobole na kwogera ku profile yo gye wasomera mu primary nti oba otukobe wasomera Bulyansime oba wasomera Bakile Girls oba Kamuli Girls kwegamba ebintu byo byonna byonna nga tibigemagana wabuzeeyo ka primary konakona kotulaga mu Busoga aye ng'oidde oba ku speech gyewabairemu ng'oli kutagaliramu ng'embwa etagalira mu malagala g'embooli omusaada gwobaire nga tobanga kunaye ibanga iwanvu wabaire kumbaga wabaire olina kwebikiza mu neeyisa danono ed'obuwangwa nga bw'obona Silvia Najinda mukyala Kabaka n'Abagereka kumbaga ye yali principal nga yebisa kikungu kyanono tapakukanga ebwabaire n'obukalukalu aye waleesaawo obujjaasi bwokodi oli mutendeka oli wa iso wabaire olowooza nti muli ku paledi y'amagye eyo tiyabaire paledi y'amagye Jovia Mutesi waire baakutendeka okuba omusirikale mu iso mukuba mu kitongole ekikezi era n'emmission eyakuleese wa Kyabazinga okeeta obusoga aye bikusaze oza Busoga bw'ojja akeeta era Abasoga mbakubiriza mulina okudinawunsinga oyo Mutesi Jovia azira kakwate kona kagemagana nife muno da Busoga tuba tukomitinze suicide